weewaawo bassebo ne bannyabo bajjajjaffe baalugera ne bagamba nti omugenyi talagaze enkanaawo nga ze yalaga zituuse. Kakati olwaleero bwe mbadde ntambula n'ensanga omuti oguyitibwa ekiroowa. Abamu ekiroowa temukimanyi, muwangaalira mu bibuga, abaana mubazaalira mu bibuga, abaana bali mitala w'amayanja bali eyo muli eyo mu UK, muli mu USA, muli mu kyondo ky'Abawarabu, muzadde abaana. Naye abaana gino emiti bawulira miwulira, ate n'abakulu abamu olw'okuba nti bakulidde ku mawanga emiti gino tebagimanyi. So olwaleero nkulaga ekiroowa, kino ky'ekiroowa. Kino kiroowa lwakuba nti kati wenkituukiddeko kino nga kyasudde ebikoola. Kyasudde ebikoola tekinnaba kitojjedde naye tekinnaba kuggumiza bulungi. Kakati ekiroowa kino kirina obukulu bwakyo kubanga mu Buganda nze nkuze ndaba bajjajjaffe nga bayenga ekiroowa kino enkoko bw'eba erwadde nga bayenga ebikoola byakyo ne bagiwa n'enywa. Ekiroowa abasimba ebirime nga ebirime bino ebinafunafu ebitasobola ebiteeyinza katugeza twafunawo ekirime ekya vanira nga bino ebiroowa byalabikanga nnyo mu maka g'Abaganda era amaka g'Abaganda agasinga galimu emiti gino emiti giri nnyo mu maka g'Abaganda. Basimbangako ebimera ebya vanira ne kirandiranga okwo ku kiroowa. Ekiti ekiroowa kino kibeera n'ensigo zaakyo. Ensigo y'ekiroowa tugiyita enkuti. Naye teweerabira ekigambo enkuti kirimu amakulu amalala. Enkuti kisobola okutegeeza omwana atiitibizibwa ennyo awaka oba omwana ow'ekyejo ennyo naye tumuyita enkuti. Naye ensigo y'ekiroowa ebeera ya kikuusikuusi. Kuno lwakuba tekuliiko nsigo wandibadde musobola okuziraba naye nga kino kyekiroowa ndowooza ebikola byakyo mulaba bwe bifaanana. Ensigo yaakyo wano, ensigo yaakyo ebeera muno mukano akantu kano akabala kano kenkutteko kano mukalaba kano kati eno ensigo y'ekiroowe ebeera muno, ebeera ya kikuusikuusi era bwe kiba nga kikaze bulungi kaba ka kikuusikuusi obeera okalaba. Naye kibeera n'amasanda mangi era oluba okukinoga nga kugatandika okukola ki okutonnya. Kati wano gano gatonnya. Kino kyekiroowa. Ekiroowa kigundiivu nno, si gwe muti oguli awo ogwesigamizibwako ennyo nti muti mugumu nnyo ekiri awo. Muti mutonotono nga bw'ogulaba. Enduli yaagwo ndowooza ogiraba. Abaana tebamanyi nduli. Eno y'enduli, omuzungu agiyita stem. Enduli stem. Wansi emirandira gyakyo, emirandira gy'omuti gye bayita root. Kakati ne tugenda ku matabi branch ate ne tulaba n'ebikoola leaves. Muno ebimera byonna mwe bisinzira okukola emmere gye birya oba amwe mubeera ze bayita phloem tubes ne xylem tubes ez'amazzi. Kakati ekiroowa kyo nkyogeddeko. Oyinza okuba nga obadde tomanyi muti gwe bayita kiroowa naye ng'olwaleero ogulabye bwe guti bwe gwakula. Bwe guti bwe gwakula. Basawo ne bannyabo, ebigambo byange ebyo biringa lugembya tebyetaaga kusaagirira era mu butuufu biringa nga lusaave bw'olwisa ku lunalugoba ate nga lukalira. Naye ekimmanje bwe kita ebadde ensuwa nga lufuuka lujjo. Ate bajjajjaffe era baalugera ne bagamba nti anaakuse kande ndi kasooli wa kuno tayera awunda. Ngenda nno okubasiibula olwaleero naye era mbagamba nti musubscribinge ku mukutu ogwo gwa YouTube, mulayikinge, mukomentinge era musheyalinge. Mwagale nnyo ennono mumanye ebintu nga bitambula. Bajjajjaffe nga babikola nga byabanga bitya. Mubimanye era mubitegeere kubanga ekyamazima bino byo natagwa bwominga ekkuba erigenda mu ffumbiro. Ate bino byo wamma byabumpanga ng'enkoko egula ettooke. Kakati nno ekitinti bwe kirengera mwetimba bujumbi nga ku luno ayiseeko mu lubango nga kyo kyetutunika nakyo mu kyondwa. Kanve ku bigambo embwa yava ku nseko kambisiibule omusota gwasiibula bwoya. Ngenda kugamba kimu nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.